Mu ggwanika lino erisangibwa ku ddwaliro lya Kassanda Health Center 4 mwe muterekebwa emirambo gy'abantu ababa bafiiridde mu ddwaliro lino ssaako n'egyo egireetebwa okuva mu bitundu ebiriraanye Kassanda. Wabula ekivundu ekiva mu ggwanika lino kibuzizzaako abatuuze obwekyusizo. Omulambo gujja ne baguteeka ne bayita eggwanika nga teririiwo. Omulambo ne gumala wiiki 3 ne guwunya ekivundu ekyenjawulo ekibi ennyo ekisaanikira ekyalo. Ekivundu kiva mu ggwanika bwe bassa emirambo ate nga tebalina we bagitwala giziika ne gibeera omwo nga gibuliddwako abaabwe abagitwala. N'abasawo mu ddwaliro ly'e Kassanda bagamba nti embeera eno ebalemesezza okutuusa obuweereza eri abalwadde. Tufuna obuzibu bw'abantu bafudde bwe tuleeta wano oba oliawo ne tuyingizaamu tawuni kanso ne disitulikiti kubanga batuyambako abantu abo bafudde abo nga tufuna gye tubatwala. Ekyennaku n'ettaka Town Council yali yagula okussaawo limbu mwesobola okuziika emirambo gino likyaliko enkaayana. Twagaana okuziika wano olw'enziika ki embi eno tetuna security yonna efuga abaana abo nga bwe mukola ki mubalaba okujja otunulira emirambo kungulu. Enfunda 2 abasajja nga baziika ne batugamba nti nno ffe tugiziikulayo naye ng'oyinza okujja oziikula omulambo gwe togutya. Tebasooka tutegeeza tetwamanya na ngeri kirimbo gyajja ku kitundu kuno twekanga bwekanze nga baleesiwa emirambo bagiziiseyo nga bagamba nti bo baagulawo. Abakulembeze b'e Kassanda bakkiriza nti ddala ekizibu kino ky'amaanyi wabula nga kiva ku ggwanika eririwo mu kiseera kino obutaba ku mutindo ogwetaagisa. Kyekikola eggwanika kubaako omuntu gwe bayita mutual attendant, ebaako eddagala erikuba abafu obutawunya mangu, ebaako bifuriji era eggwanika libazimbe bulungi kitulina Kassanda. Mitega agamba nti bategeeza dda gavumenti ku nsonga eno. Kati eyo kisirikira ddala direct eri gavumenti nti bwebanga ekakasa nti health center for zirina okuba ne mochale bateekewo ekintu ekiyitibwa emochale. Kassanda tugenda mu mochale tebangawo mpozi nga banaateekawo nteeke. Ku nsonga y'enkaayana ku ttaka gye baagala okussa limbo ono agamba nti enteeseganya zikyagenda mu maaso n'abatuuze abali ku ttaka lino.